Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Tewu. Hello. Tewu. Wanje. Je baliko mukwano. Kale mami kadima nawe je baliko sebo. Kale kadima na mayanja ne kabogoza kukinta buli ky'omuziki ekisinga wano. Imwe bale kunkobirako. Kale buzibu ki mukwano? Nane kadima nyine obuzibu. Buzibu ki? Nino omwami wange. Nino omwami wange bamuyita Maseruka. Naye mbadde nsaba mukala ayitiriza okunnimba. Mbadde nsaba bamukubireko. Omwami mulimba. Omwami mulimba, omwami simanyi nange ensonga ki mwami kadima. Alimba atya? Kati omwami ominamu abaana 5. Iwe ubawo nnyo. Abaana 5? Naye omwami oyo buli kaseera abeera nnimba tanyanjulangako waffe wadde okukyalayo. Tewu. Wanjisebe. Ebyo bivaawo omuntu nga takwanjula ayinza okuba akasente talina. Sente alina ate n'ekirala mwami kadima ayitiriza okulimba abewaffe. Amanyi obalimba nti tugenda oba gwa 11. Lumu batema n'ebitooke nga bagambye nti ajja ne batema ebitooke we banaateeka tenti. Nami kadima toseka. Sikuseka. Kakati yabagamba ajja mu 11. Nesebo. Ebitooke ne babitema. Basawo ebitooke ne bategeka we bagenda otteeka tenti. Mwami kadima teyagenda. Teyajja. N'omulundi ogwokubiri neera n'abalimba ne befiiriza obusente bwabwe era ng'ebyekyalo bw'obimanyi obusente bwakuwa maata. Anti kyenkugambye nti oba talina takyalirangayo kuddala wadde n'ogenda okubalabako. Wadde ate ng'alina omukyalo omulala omuto naye ate ye yagenda ewaabwe n'amwanjula. Alina omukyalo omulala? Ye yakyalayo n'okwanjula n'ayanjula. Ani mukulu ku mwenna? Nze mukulu nze mulinawo abaana 5. Ate oli? Oli alina 2. Alina 2. Ye yagenda ewaabwe? N'okukyala n'okwanjula n'ayanjula. Babagatta n'obagatta empeta. Bampe. Okay, kakati tuyagala twogerako n'omwami. Njagala mwogere naye n'abawuliriza bampeko ku magezi oba ekyo nze mpulira nga njagala kutambula mu viire mwami kadima. N'abaana 5 ogenda tambula kulagawa? Nze simanyi. Anti kati ekikulu kwogera naye gwe oba oyogera naye agamba atya? Nze kinimba bulimbi. Akulimba bulimbi. Enjogerezeganya yinza okuba nga yeebulamu oba kutuuza abantu abakulukulu mu bituulemu mulabe naye ate gw'ogambye ntagendangayo kasobola okukkiriza obba miitinga. Mwami kadima sobola banzirukidde ku biiti mu nnyanja nange. Lwakikola n'ajja ewammwe n'akyala oguma n'ogwamu okubuukabuuka kw'ogamba nti oyagala kugenda. Nange njagala abewaffe bamulabe naye tebanywangako wadde kajiiko ka sukaali ke wadde. Kale kamukubireko gambye mwami Maseruka ndabako ennambwana eriko Maseruka yeye. Yeyo yennyini ssebo. Kale kamukubireko tulaba oyagala okwogerako naye? Nsaala kwogera naye oba njagala kulya byayo bimuvaamu kubanga nze njogedde naye nkooye. Njogedde naye okooye. Kale sigalako ng'owuliza kanjogeremu naye wano. Kale ssebo. Mwami Maseruka. Wanjisebo. Je baliko. Bale munnange. Nawe je baliko sebo. Obulamu taata. Obulamu tebubadde bubi. Mpitibwa Kadima. Sebo. Nena mayanja ne kaboguza tuli ku beat wano wetukubidde mukama wange. Sako nange. Naffe tusanyuse mukwano okubanga tuwogerako naawe. Amina. Ensonga etukubisiza ya Teo mukyalawo. Sebo. Teo atukubidde n'abaako n'ensonga bambi zatunnyonnyola si mu bubi bulungi. Ziriwo ezoba. Nsonga za kugendako waabwe. Atugambye nti abaana omwinamu 5 kituufu? Sebo kituufu. Naye atugambye nti tolinnyangako waabwe ate ekisinga obbaluma bambi kiri kimu nti n'osuubiza nti ojja ate n'otatuukiriza lumu baatema n'ebitooke nga bagamba bwe bagenda oteeka tenti y'omukulu naye tiwalabikako. Byateewo nno biwanvu bitya? Naye nga byonna mu byonna oyo asaana asooke yezuula atya omukazi gw'ozaddemu abaana 5? Omuntu wadde muzaddemu 5 naye alina ekibulamu. Alina ki? Alina ekibulamu. Ekibulamu kitya munneeyisa ye muki? Asooke yezuule abeere omukyala atuukiridde nze nja mumwanjula. Mwami Maseruka. Wali omutuuzizaako n'omugamba nti beera omukyala atuukiridde nja kwanjula nja kujja ewammwe. Mbadde kimugambanga. Kati olaba nti obuzibu buva ku ggwe. Ate kunze ntya.
anti buzibu bwa kugugula kito mugamba amazima omwagalwa ugozaddemu abaana bataano ekigambo kuzaala abaana njagala okijje mu kamwa kuba okuzaala abaana n'okutuukirira byanjawulo nkitegedde sinnagamba nti Teo tazaala ambi kimu Teo yeezuule abeere omukyala atuukiridde kyagende olaba nze ku bya ssente siri bubi kubanga nze nava ne mu kuzifuuyira oluwankuba bukubi ntoli ne zinkola ekitegeeza akasente okalina akasente weekaliko tekanziza mu manju kakati ki ekiganye ate oyo tannaba kutuukirira bulungi ate ekisinga okuluma taata ekisinga okuluma kiri kimu atugambye nti ayina mujja we mukyala we omuto atugambye nti ye wagenda ewaawe nagendayo ye ekyo tabaliyo n'okubagatta ne babagatta empeta kubanga oli ye atuukiridde ate olaba ewa amagezi gemumanyi abaganda wano bayimba balina engero zaabwe nti nantakyala ennyimba ayimba nkadde ate gakuweebwa munno kati Teo yaligenze wa mujja we n'amwebuuzaako nti gwe wakola otya bino byonna bituukako ng'olaba kisoboka lwaki tekisoboka mwami Baseruka toyogera bintu bitasoboka ate lwaki anti wayinza okuba tebakolagana na mujja we ate wali embeera bakolagana basobola tewali buzibu kati lwaki kikuzibwalira okumugamba ngenda okuwasa omukyala ye mba mmanyi nti byonna era aba abimanyi kati bw'aba atamanyi agenda abyebuuze ku bakyala banne wamuwasa wangi nti wamuwasa era namuwasa ali wange anti bwekola embaga n'ogendayo waabwe anti sinnagenda waabwe era ensonga njikuba anti kati bwe buzibu obwo tukoze tutya yeezuule nze ngende ewaabwe ate nze buzibu mbulina ekikulu mu byonna yeezuule nze ne bwe yeezuula leero enkyankeera waabwe ye bannaye n'amala yeezuula anti okwezuula kyetutategeera ekyo yeezuule waabwe siina buzibu ate n'ekirala alekerawo ennyo okulingiriza mujja we kuba kati bino ebiseera ndi wa mujja we andeke mpummule ne munnaamulekera emirembe owulidde sebo mpulidde yesebo naye nga Teo gambe yeezuule aleme kuddawo kutunula nakimaka ng'eggumba esibire ku nkolo nakimaka ng'eggumba eggunju oba eggumba erisibire ku nkolo gw'olimanyi obirabyeko siryabanko era yabyogedde yabimanyi toyirabangako naye abantu omuntu ayogera ekintu nga tukiwulirangako n'ogamba nti binaatambula bitya kale twagala okwebaza njagala WhatsApp nga busatu ng'oteesa ku nsonga eyo beera brief weereza erinnya lyo otubuulire ng'oteesa ku nsonga eyo mpola mpola naye nga twagala okwebaza okubanga mukwano gwange obaddeko era nga kwoli okyagenda naffe ngenda kubanga nyingirawo n'ekibimba after ate tulabe nga bwe kigamba tulabe nga bwe biri tulabire ddala kale kandabi bannaffe wano aba WhatsApp tulabe kye bagamba kye bateesa ku nsonga y'omukulu agambye ku by'okwezuula ne kati nze kyendaba Teo yabiveeko abyesonyiwe abiveeko ddala kuba kati oyo omusajja alabika afuuse mulimba sigadde nze neyammoca kale ebale nnyo agamba nti omusajja oyo omulaba afuuse mulimba Teo aba alina kubyesonyiwa kale katulabe Mukunja webale kuweereza olunaalongo katogowa n'ekayindu bannange Mukunja musajja oyo mubi nnyo mukyala muto yamuteeka mu ccupa omukazi ono n'adiba oyo omukyala agende yeekolera ebirala omusajja tweyanza naalongo katogowa wadde ompise Mukunja ne tutambulire waawo tewali kyakkola Mariam Mwami Kadima oyo mukazi bambi yeesonyiwa omusajja oba sekyo agende yeezuule abeeko kyakola agenda yeezuule omusajja era nga wamugambye wabula bannanga abasajja ye Mariam nga tewambuulira omwami muli mutya muli mu mbeera kimpereza akameseji wano ngambe nti muli mu mbeera nnungi Mariam osirika busirisi omusajja ffe twamukwasaganya naye newaana naye kale tujja tambulirawo kabo mpozi olina kyoyongerako n'endoza kangabe akalimu kano tubeere nga tutambulirawo basiwa investments limited 18 ku 3 abakyetaagayo abakozi okubanga mukola mukwano tubagamba nti abakozi abakola wano mu Kampala n'emiriraano ng'abakola ku reception ba cashiers ba packers n'emirimu emirala mingi nnyo naawe okusula bakuwaawo kubava ewala kale simu eri 07558 26953 07558 ne 076 4 8 3
Anvu yenze kadima nange nze anko kabo sana vuna kalulu from Nkobona mwende nyimba ezisinga okukyengera kubanga nziba kuba musule bulungi mweraba